Ochalaba program gw'osalawo. Shiba, music or hitinze, your music calls for different dress code at times on most of the time ku stage. Yes. Talk about this family. Family yange ye mama wange, more especially to be more clear. Mama wange yabadde father wange, yabadde auntie wange, yabadde senga wange. Only if she's okay with anything, nobody can say anything. Yeah, and she has never been absolutely not okay with anything because amanyi muwala we nze ntula ne tuwogera mama wange amanyi n'okusinga ensi yonna, of course mama wange, you know, so yeah amanyi. Oyimbe nyimba nyingi kayimba kikawera oyimbe bino mama aka feelings like of course that many songs nga mama bazagala naye bayoko not singa noga muguyikiriza nnyo. Surprisingly mama wange tali nnyo into this. Tali mu bintu bya music tabiriko akiwulira kimusanyusa ne bakyogerako naye akirekawo. Aliko Bukedde TV tukyali ne Shiba tutambuzako ku lugendo lwa music. Bwe yali nga atandika bintu bingi bye yasanga. Mu bintu bingi bye wasanga Shiba kintu ki ekyali kikutuuse kwa music n'olira nga kyakumenya mutima nga singa te wali muvumu industry wali ogiva. Ebyo biwerako naye ekintu ebimu ku byasinga kunyiga ennyo nga ntandika is abantu obutawa chances. Nga osangira ddala nga olaba ku mutima gw'omuntu yandikuwadde chance nena agano jikwa kwanga alaba toyina kyogenda kwongerako alaba akunyomye nnyo nanyomebwa ebbanga eryawerako okusoma kunyomebwa okwo bingi ebikukolebwa n'owulira bubi okuwandika n'ogenda n'otekamu obusente bwongo obukoze mu bbaala nights bwe nakolanga ku buddies ku T1 ku biki n'obukuŋŋanya n'okolayo ka video kansaali omuntu n'agenda ku Facebook n'agamba gwe genda ofumbirwe tosobola kuyimba tolibeera artist n'odda ku kitanda n'olyanga n'amazzi gakuyitamu naye nga ye akyogedde ye tafudde nayo tafudde naye akugambye tokikola nga tegwe kikutwalidde ekiro nights okuŋŋanya obusente obwo n'okwewaayo naye nga abantu bakubanga nze nava mu obsessions buli mugagamba tekisoboka so tekisoboka kitegeera ne mu group tubadde tetumumanyi kati alowooza wano tekisoboka tamanyi na kuyimba kati ebyo byokka bw'oba toyiri muvumu nnyo kubiyitamu mawulire ge bawandiika ku TV kye bawandiika ku radio kye boogera abantu kye boogera n'emikwano gy'abamu bakusunga olaba yayimbye yakapyango go bateeramu mumuwulirizeemu naye ngo balaba beekoonako bala tekisoboka kukola ki kigamba kati sawe ne beefuula ate nyo naye yensi ate nabo mbambamanyi. Aliko Bukedde TV gobadde okimanyi mukwano gwange nti buli muntu alina kyayitamu. Fena tulina ebintu twayitamu ne Shiba akubulidde tiyayisibwamu amaaso abantu tebamuwanga chance naye mukama mulungi nti obutamuyiwa chance ate yakola nnyo n'abaproving okuba nti baali bakyamu. Kayimba kiketuddako okuzanya wano akashiba oyagala tuzanye kayimba kififi. Nze nina akayimba kange naye ninako ekibuuzo. Shiba you are Muslim? Yes. Bw'oyimba akayimba tunywe bakwano bo abasiramu ddala bakuli okumpi mayinze abali ewala tusira nnyo balowoleza abakuli okumpi bachi appreciating. Kati nze obuzibu bwange ndi muntu ali very honest ndi w'amazima situlanko ku TV nga ndi musiramu nnyo era nsiba n'ebikiri neiba wa nabbi asiri neiba wa nabbi naye nze era nga linayimidde ngamba sikiririza mu madiini ndi mukkiriza mu Katonda so ne Katonda yennyini akimanyi ndi mukazi muyimbi nyina okuyimba ennyimba zino z'abantu awo bankobera akapira zesiwakanya yenywera nyomeranga yaguze fulati nekanga pakinze pasati sheba hole TNS producer one power records why I say zesiwakanya yenywera Maleka kwenywere siwakanya yenywera yenywera agasigaga mwimirira maleka kwenywere nyomerange yaguze fulati ninganga pakize pasati anti kirimo gwera sebole wenywa mu mbeera mu kerasi okunywa se musango buli wenywa muserabira mulyango kakunyemu bakukata musango akono kalango abanywi tubera bawanguzi abanywi tutukaneko bawanguzi abanywi atenga tuba bakozi tamyo kola tusanga tuli bize batiraba sesiwakanya yenywera asateza yenywera agasigaga mwibira maleka twenywere sesiwakanya yenywera
umaleka twenywere njagala ojjukire mu kaseerako katoyina kikumi mu kaseerako engeri gye watoba mu kaseerako kati zinywe wajjukiza kaseerako nafunyona nanyiga masaje nesanga Shiba mwayimba ne Palaso nga it is the perfect to me nga Fifi. First of all nali sikisuubira this perfection okubanga ejja kuba like the way it was. Amalobozi nga era abakabibwe mubeera ne mukikuba. To me it was the best. Kwa kiringa nga radio ne Wizo abo nabo bayina engeri gye bakuba ekintu kyabwe kati namwe mwali mufuuse bo ab'okubiri. What I think we mwami mistakeningira ekintu kino mwenna ekintu kino tetwali creating anga radio na Wizo no ekintu kino tekyali duo Palaso yagenda okudda already nyina ice cream nyina already nga ndi mukola bintu byange so nga Palaso eyajera ngera managing wa Jeff managing awo nga fenna Jeff chafanga manage management yemu kati yanga Jeff chafanga manager kulaba nga fenna tukola ki tutambulira ku pesi ki first of all kiba ki introducing anti Team No Sleep yeno officially because try to go down a Team No Sleep so nga ekintu ekyo kipya cha group malite mwebakira kutemwina we mwebakawo ba okwebaka tya Team No Sleep of course waina we tuwebaka nenga lwachi webaka ngwaliwo ne sente z'okunoonyezebwa kitegeera so Team No Sleep twali twagala kulaga abantu nti osobola obuteebaka n'onoonya sente osobola atera okwebaka bala ne tuzinoonya kayimba kya Kashiba akasembayo kayimba kanga akasembayo kamba we nipe yote naku zino ndi mulavu ne nipe yote Shiba Clive Pro Ayibamba Baby, tell me when you're coming. Baby, tell me when you're coming. I wanna be ready when you're coming. I wanna be ready when you're coming. Dagalo mukwano gwe banga dene ngangulindirira. Era runo janga zembera unganindirira. Kati njagala dagala tenga goli na jangoli mpe. Engeri jondigiza zinanze nampulira ninga uze. Ambi tompimira ekanze nekutire gwonna gumpe. Ayibamba nipe yote nitakupa yote nipe yote nitakupa yote omubiri bye gumanja byonna wabinkweka mugenda ne gumanja gwonna ne gwechanga baby tell me when you're coming baby tell me when you're coming I wanna be ready when you're coming I wanna be ready when you're coming when you're ready wanna be more than ready abantu bangi abali eyo abagala okufaanana Shiba gutimide naye wano nakola naye nga bangi tebamanyi nti Shiba ya hasolinga ko yoli akulabula byo nayagala akubeere mu lunaku lumu any word for them kituufu ensonga gyogedde Fifi nkulu nnyo mulimu ebintu ebimuwembera ewaka eyo nga ndaba TV ne ŋŋamba nga ndaba abwana abato kubanga nze kati nyinza okuba leero nyina emyaka 25 naye obwongo bwange tebulya 25 because mbadde wano ndabye industry nga nkyali mwana muto so oluusi ndaba ebintu abaana abato size yange abato abansingako obuto bye bakola okubeerawo okumaintaininga appearances nga njagalayo abantu nga mmwe mubuuze ebibuuzo webiti so kino ekibuuzo nakirinda dda abaana abato abawala mwenna gye muli neegomba buli omu ku TV negomba buli ngatto negomba buli nyumba Fifi negomba buli kimu nakati nkyegomba siina we natuuse naye nabeera ku boda paka we natuuka okugula emmotoka okitegeera Fifi bintu byakugumiikiriza nakola ennyumba nga 6 paka we nakola hiti bintu nga n'omukaaga ogwo olinayo gurupu z'obaddemu gurupu ate ze mbaddemu olwo njogera ku nzenze kakati ate waliwo ne gurupu waliwo newe naziniranga ate emyaka 5 ogoba kintu ne happening nga wasewe wayinza n'okuyitawo 10 wayinza naye kugumiikiriza siyinza kukola kyokola Fifi mu lunaku lumu abantu njagala nonderayo akayimba akomuna Uganda kakunyumira then onsiibulira abawagizi nangonzise Fifi bannangonzise bannange eke just kale bambi aka eke awo nyanguyiriza nnyo ekintu kino eke bambi mukama akuumuze mirembe
kana akayimba tukikolemu naawe buli wenkawulira kampa memories zo ng'oli musanyufu ate nze ezo zenjagala okubeera nazo so tukikolemu. Nkwagaliza birungi beere. Fifi kwagala nnyo weebale kumpagira nange weebale kukola byakabi neyanziza. Okay, bamuyise Shiba bakoneremu munnange. Okay, ali ku Bukedde TV ku program gwosala ongenda kulanga nkusibulira no mukwano gwange tuwadde ne Shiba omanyi tunyumiza ne twesigama namwe ne kugamba olugambo lwaffe lunyumidde ddala ngenda kubanga nkusibulira ano ne bazabade ku camera producer wange ne yanziza nnyo abawagiza bana Uganda namwe mbebaziza nnyo nyinyi ddala program nenjiwereza mwenna Bashiba Horik timu kujoga mbagama mulonde RTV awards za award tuzeetaga mulonde nnyo Pipi the Queen. I'm out. This is how we do it again. That's right. I cannot go again. Tell them say we beg no friend. Give no sleep again. That's how we tell them. Lelo sase wo kusula mu bidongo. Wena kuwasa senda babyati dongo. Bayinga kampalanga baduka musingo. Nanetecho butonde chachitade kumulengo. Yaki bachali bamusuza kumiko. Amunula kachata musalamiko. Singo ya niga Munyaga semiyembe tonemese swaga Dala kube chambere nga bachaga I get a hot chick we go fidaga Dala li crazy nga Lady Gaga Dala Rita Bono dana ganye kweno kumulita Owa sexe bonita Harina figa Bono mrabo jana kulota Yeah Baby Nene tutikole munawe Sena butumiro swaga twende Baba bakukabiro babo Baby Nene tutikole munawe Sena butumiro swaga twende Baba bakukabiro babo Neboyombo banga imba buli chokolo twaliriza ye namaze nenchikugamba tibwe mpampa jigwenyu